katusabe. Kitaffe atwagala. Lesoni ya weekend egenda tulaga emisingi emikulu gy'enteekateeka y'obulokozi. N'engeri gy'oyagala tugitegeeremu. Agitegeera asanyuka. Agitegeera asumulukuka afuna essuubi. Abagisomye tuginyumirwa ne bannaffe twagala tugabane nabo. Tusanyukire wamu. Tufuniramu essuubi ly'obulamu obutaggwaawo. Mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Nsaba tutandikire wano. Kale. Enteekateeka y'obulokozi Katonda yagikola dda nga n'omutanatondebwa. Bw'etuuka okwetaagibwa esalawo kubikkulira bannabbi nga watagibikkula teri ajja kugitegeera. Mu kubikkula kuno emisingi emikulu egy'obulokozi ow'amawulire gyayita emitwe emikulu egiteeka mu kitabo kya Lubereberye. Buli musingi omukulu ogukwata ku nteekateeka y'obulokozi yagwanjula omulundi ogusooka mu kitabo kya Lubereberye. Ebitabo ebisigadde bigenda bigaziya bugaziya, ate okugaziya kuno yakukola kubanga yalungamya n'ebitabo ebisigaddeyo. Obunabbi ng'obwakubikkulirwa nga yala okubutegeera ng'otuuse bwe bukalubira. Katugamba oli ku kintu nga kwagala, omwana gw'endiga n'ebirala. Okubitegeera obulungi ddayo labe bwe yali ayanjula yakiyita ki ekikoonako. Entegeera gye kitegeerwa mu kitabo kya Lubereberye yerungamya entegeera endala zigenda mu maaso. Kyo kimu ekyokubiri kye tujja okulaba nti emisingi gino foundation zino tezikyuka. Amazima g'abantu gakyuka emirundi egisinga, naye Katonda amazima ga statinga n'aganjula n'agateeka mu kitabo kya Lubereberye tegakyuka emirembe gyonna, gatuukiriza obutuukirizibwa. Kaakati nno njagala okusomako ku nsobi gye tukola. Njagala mukadde kiwano katusomere akanjula aka Sabbiiti ka paragulafu akasooka ekituleetera obuzibu ffe abamulembe guno bwe tugezaako okuvuunula obunnabbi n'okubutaputa nga tetuzzeeyo ku misingi giri. Agamba bw'ati nti ekimu ku bizibu ebisinga okuba ebinene mu ntaputa ey'engeri zino ey'obunnabbi bwa Bayibuli ng'obwo obuli mu kubikkulirwa kye kino nti abantu balemererwa okutegeera emirandira gya kubikkulirwa egy'edda. Omuwandiisi yeerowooza okuba nga amanyi endagaano enkadde era bw'atyo n'akozesa emisingi gyayo egisinga okuba nga gimanyiddwa bulungi nnyo eri abasomi be. Weewaawo okunoonya mu Bayibuli yonna ennyiriri ezifaanagana n'olw'omu kubikkulirwa lw'oba ogenda mu maaso n'okuyiga kirungi nnyo. Waliwo ennyiriri endala nnyingi ennambulukufu obulungi eziyinza okuyamba olw'okutegeerera ddala ekitabo kino okusinga ennyiriri endala nga bwe zikola. Kino nno kituufu nnyo naddala mu Lubereberye. Lubereberye alambika bulungi ekkubo ensi yaffe mwe yayita ng'eserengeta mu mutawaana ogw'ekibizisa. Kumpi buli nsonga enkulu eyogerwako mu kubikkulirwa ate erabikira mu ngeri mu nnyiriri za Bayibuli ezisooka. Agenda tukulembera mu lesoni yaffe ya leero emanyi naffe Anifa Kabiito yakagenda mu maaso. Mayanza Nsumba. Lesoni yaffe eriko omutwe ogamba nti omusingi gwa Lubereberye oba the Genesis Foundation. Nti bwe tuba twogera ku bunnabbi bwa Bayibuli emirundi egisinga emitima gyaffe janguwa nnyo okuddukira mu kitabo kya kubikkulirwa oba ekya Danyeri. Naye tugenda kuyiga nti obunnabbi butandikira ddala mu kitabo kya Lubereberye. N'ensonga endala nti obubonero obukozesebwa eri
mu bitabo biri ebibiri ng'ensolo, ogusota, omukazi, tuyinza kubitegeera bulungi ddala bwe tuba tutegedde eno gye byavudde. Nga boogera ku gusota bategeeza ki? Bwe tutuukira mu Danyeri oba mu kubikkulirwa nga tumutegedde bulungi, bwe tubanga ensonga tubadde tuva tutambula nayo mu lubereberye. N'ensonga eddala nti obunnabbi bwonna butandikira ku busonga ku Yesu Kristo. Bwe tuba tusoma Bayibuli yaffe ekitabo kya lubereberye galinga emitwe emikulu mu mawulire. Kati ebitabo ebirala ne bituwa amawulire gano mu bujjuvu. Okugeza mu kitabo kya lubereberye ayogera ku nsonga ya Sabbiiti. Sebadduka tulambulirireko bitabo ki ebirala ebyogera ku Sabbiiti naye ng'ate byo bigaziya okusukka ku lubereberye kyagamba. Nyanziza nnyo. Tugamba nti omutwe omukulu Sabbiiti tugulabye mu lubereberye naye ebitabo ebirala 65 byonna byongera okugaziya ku mutwe guno omukulu. Tebikyusa meaning wabula bigenda byexpandinga. Bwe tugenda mu kuva essula ya 2 olw'omunaana n'agaziyiza ddala Sabbiiti. Bwe tuvaayo ne tugenda mu Baleevi 25 era nawo ayongera okugaziya Sabbiiti. Ku bala 28 n'agigaziya ekyamateeka olwokubiri essula ey'okutaano. Bwe tutuukira mu Isaaya 58 wonna tuli ku theme y'emu gye twatandise nayo mu lubereberye. N'ebino ebitabo ebirala bigenda byexpandinga. Omutwe guli gwe twatandise nagwo ki? Omukulu. Bwe tutuukira mu ndagaano empya mu Makko, mu Matayo ne mu Luka wonna ayongera kugaziya naye ng'amakulu gasigala geegamu. Tweyanziza nnyo, tweyanze. Tugenda kusaba mukadde Kiwanuka atusomereko paragraph ey'okubiri n'ey'okusatu ku kitundu ekya Sande. Aganti okutwalira wamu omulundi ogusooka ekintu kimu oba akabonero bwe koogerwako mu Bayibuli naddala bwe kaba mu ssuula za lubereberye eziggulawo ojja kukizuula nti kateekawo akabonero okutegeera okwawamu ku ndowooza eyo era kujja kukuyamba okutegeera engeri gye kakozesebwamu oluvannyuma. Abayisi ba Bayibuli abamu kino bakiyita etteeka ery'okusooka okwogerwako wadde nga kyandibadde kisingako bwe kyanditwaliddwa oba ne kiyitibwa omusingi oba ekyokulabirako ne kitayitibwa nti tteeka kubanga mazima ddala teryambaziddwa mu kyuma era waliwo bingi ebitalizibwa mu tteeka lino. Engeri oba ekisooka ekirabikanga ekijja mu kuyiga Bayibuli okwa bulijjo ne mu bunnabbi bwa Bayibuli kwe kuba nti Katonda awa abaana b'ebigambo bino mpola mpola okumala ekiseera ng'atandikira ku nsonga enkulu n'oluvannyuma n'agigaziya emirundi mingi okumala emyaka oba n'olunsi ebyasa. Waawo mu bufunze nti ekitabo ky'olubereberye kizibula ekkubo ffe tusobole okutegeera ebitabo byonna ebirala ebya Bayibuli. Tujja kusomako ku byawandiikibwa bino mukadde Kiwanuka agenda tusomeramu Isaaya 4 olw'omusanvu n'olw'omunaana. Brian otusomere Matayo 5:17 ne 18 ne Sebadduka tusomere Bebulaniya 13 olw'omunaana. Omuddo gwotoka ekimuli kiyongobera. Omuddo gwotoka ekimuli kiyongobera kubanga omukka gwa Mukama gugufuuwako mazima abantu muddo. Omuddo gwotoka ekimuli kiyongobera n'ekigambo kya Katonda waffe kinaanywereranga ennaku zonna. Matayo 5 olunyiriri lwa 17 n'olwa18. Temulowoozanga nti najja okudibya amateeka oba eby'abannabbi. Sajja kudibya wabula kutuukiriza. Kubanga mbagamba mazima nti eggulu n'ensi okutuusa lwe bigwawo
ennukuta emu newankubadde akatonyeze akamu ak'omu mateeka tekaliggwaawo okutuusa byonna bwe birimala okutuukirira. Ebraniya essula 13:8 Yesu Kristo jjo ne leero ababumu n'okutuusa emirembe n'emirembe. Ennyiriri zino zonna zonsatule zirina ki? Zifaanaganya ki era zituyamba tutya okutegeera ekigambo kya Katonda naddala nga twogera ku bunnabbi bwa Bayibuli? Musumba. Okusinziira ku musingi gwe tusimye twagamba nti ku lubereberye Katonda n'akola eggulu n'ensi n'akiteeka nga lwe lunyiriri olusooka gwe musingi ogusooka ge mazima agasooka tegakyuka nga ye bw'atakyuka. Kyandikibwa ekimu kigambye ekigambo kyo tekikyuka kyakigambye nti teyajja kudibya kyakigambye nti Yesu Kristo jjo ne leero tebikyuka. Emirembe gijja ne gyagala okubikyusa n'okubinyola n'ebitunuza wano n'ekyo tekikyuka. Akigaziya bugaziya bwe okukisanga mu kubikkulirwa ng'oyagala okitegeere bulungi okinyonyole ddayo olabe kyekyogerwako mu birebiri. Twayanza nnyo Musumba. Wano tulabye nti ebintu ebisinga naddala emisingi emikulu gisooka kwogerwako mu lubereberye, naye twagala tunokoleyo egimu ku jjo nga kwe kwagala. Kadde kiwanuka agenda tusomerako mu lubereberye essula 22 olunyiriri olusooka paka ku lwokubiri. Nyembo nzikiriza tuweyo ku kyokulabirako abantu bamanyi kye tugamba. Katugambe katwale ekyokulabirako ng'ekya Sabbiiti kyonyonyodde. Lubereberye ayogera kinene nnyo ekisookera ddala kyonna kye tumanyi ku Sabbiiti okisanga mu lubereberye. Bwe twogerera kaakati ojja kusangayo mwakugambye nti woza yamu ya lwa mukaaga yange ya Sande n'abasiraamu balina yaabwe ku Friday mu lubereberye. Ate byonna bikola amakubo gonna gonna gatuuka e Kampala. Naye ayogera mazima ki gaateekawo agatakyuka. Awo olina okuddira mu lubereberye. Kadde lubereberye 22 olusooka n'olwokubiri. Emusumba kadde ayogerako katono nnyo nti wano wetuddirayo mu Isaaya we yayogeredde nti omuntu muddo guwotoka era gukola ki? Gukala. Ebyo byayogera mbweyamu ya Saata ya lwa mukaaga ekituuka ekiseera ekyo ne kivaawo ekigambo kya Katonda ne kisigala nga kyo kinywevu era tekikyuka. Lubereberye yagambye essula ya 22 nti awo oluvannyuma lw'ebyo Katonda n'akema Ibulayimu n'amugamba nti Ibulayimu nayogera nti nze nzuuno nayogera nti twala kankana omwana wo omu gw'oyagala ye Isaaka ogende mu nsi Moriya omuweereyo eyo okuba ekiweebwayo ekyokebwa ku lumu ku lusozi lwe ndikugambako. Tweyanza nnyo tweyanzege. Tulabawo wano Katonda ng'ayogera ne Ibulayimu ng'amugamba nti akwate omwana we omu gw'ayagala agenda amuweeyo ng'ekiweebwayo ekyokebwa. Brian, mukwano kika ki oguli wano Katonda waajuliza nti omwana wo gw'oyagala mukwano kika ki ogwogebwako wano? Tolabayira omukwano ogwa namaddala ogutali mu bukuusa ogusukkulumye ku ndowooza ne ku ntekeera omuntu yenna gye yandibadde naye bw'atuuka n'amugamba nkitegedde nti yoyo mwana gw'oyagala ennyo naye gwe njagala okumba ng'ekiweebwayo. Tweyanza Sabadduka yongereza ku kya mukulu Brian, mukwano kika ki? Omukwano ogwogerwako wano gwe gw'omukwano gwa taata n'omwana, father's love, gwe gwogerwako wano nnyawa. Sebo tulabawo omukwano ogwa taata n'omwana.
Musumba Kakembo mu nnyiriri ezo omukadde z'atusomedde wabaddewo nti omwana wo omu, naye abasomi be bawandiikibwa tumanyi nti Ibulayimu yali azaddeyo ku mwana nga tannazaala Isaaka. Lwaki wano bagamba omu? Enteekateeka y'obulokozi ya Katonda yagikola ne Ibulayimu taliiwo. Bagissa mu nkola n'ayita Ibulayimu n'amuwa ebisuubizo. Toyina mwana naye ngenda kujja muzadde. Mu mwana oyo muzadde eryo amawanga gonna ag'ensi mwe galiweerwa omukisa. Katonda nyini pulaani ng'alina kujja mwana omusajja atazaala ne mukazi wa kaddiye ng'omwana ono agenda kubeera special. Katonda gw'ayagala okuyisaamu pulaani ey'obulokozi. Bwe yalwawo Ibulayimu mukazi we ne bapangawo ne bafunayo omwana tumuyite ki? Plan B. Matter of fact, Katonda bwe yayongera okulwawo Ibulayimu n'ayita n'ekiteeso. Lwaki tetugira ono n'abeera nga yatuukiriza kiri. Saara n'ali obuuka Mukama n'amugaana kubanga teyali mu pulaani. Pulaani yali ewedde. Omwana gw'abala ye mwana Katonda kennyini gwe yasobozesa Ibulayimu atasobola ne mukazi we atakyasobola. N'amuzaazisa omwana oyo gw'ayagala okuyisaamu enteekateeka y'obulokozi. Toyanza nnyo Musumba Kakembo. Bwe tugendako mu bitabo byaffe eby'enjiri, Brian agenda tusomerako mu Marko 1:11. Sebadduka tusomere Luka 3:22. Namukadde Ekiwanuka tusomereko mu Matayo 3:17. Tulabe nti abawandiisi bano mu nnyiriri ezo nabo we basooka okwogerera ku kigambo okwagala, naye tulabe bakijjayo batya nakyo kye bategeeza. Marko essula esooka olunyiriri 11. N'eddoboozi ne lifuluma mu ggulu erigamba nti gwe mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo. Nange ngenze mu Luka essula 3:22. Omwoyo omutukuvu n'akka ku ye mu kifaananyi eky'omubiri gw'ejjiba, n'eddoboozi ne lifuluma mu ggulu nti gwe mwana wange omwagala kusanyukira nnyo. Laba eddoboozi ne liyima mu ggulu nga ligamba nti oyo ye mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo. Wano abawandiisi b'ebitabo bino nabo basooka okwogerera ku kigambo kwagala, naye wali waggulu we twalabye mu lubereberye Katonda agamba Ibulayimu nti omwana we gwakola ki? Gwayagala. Wano omu yekka Katonda gw'alicognizinga. Naye mu bitabo bino ani ayogerera ku kwagala? Ng'agamba era omwana we. Mwana ki? Omu. Yesu Kristo. Ng'ayogera ku mwana we omu, Yesu Kristo. Okwagala kuno okwa Ibulayimu n'omwana we n'okwa Katonda n'omwana we Yesu Kristo biki nga 2-3 bye bafaanaganya mukadde Ekiwanuka? Bonna balina omwana omwomu. Ese bonna balina omwana omwomu. Pozi n'ensonga endala nti okwagala kuno kuli acknowledged by God himself. Katonda yennyini yakonamu stamp nti okwagala kukola ki? Weekuli. Tugenda kweyongerayo era mu ssula ya 22 tusome olwokusatu paka ku lw'e13. Kadde Ekiwanuka. Ibulayimu n'agolokoka enkya mu makya n'assa amatandiko ku ndogoyi ye n'atwala 2 ku bavubuka be ne Isaaka omwana we n'ayassa enku ez'ekiweebwayo ekyokebwa n'agolokoka n'agenda mu kifo Katonda kye yamugambako. Ku lunaku olwokusatu Ibulayimu n'ayimusa amaaso ge n'alengera ekifo. Ibulayimu n'agamba abavubuka be nti mubeere mmwe wano
n'endogoyi nange n'omulenzi tunaagenda wali ne tusinza ne tudda gye muli. Ibulayimu n'atwala enku ez'ekiweebwayo ekyokebwa n'azitikka Isaaka omwana we n'atwala omuliro n'akambe mu ngalo ze ne bagenda bombi wamu. Isaaka n'agamba Ibulayimu kitaawe nti, kitange, n'ayogera nti nze nzuuno mwana wange. N'ayogera nti laba omuliro n'enku biibino n'eguliwo omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa. Ibulayimu n'ayogera nti Katonda aneefunira omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa mwana wange. Kale ne bagenda bombi. Ne batuuka mu kifo Katonda we yamugamba. Ibulayimu n'azimbira eyo ekyoto n'atindikira enku n'asiba Isaaka omwana we n'amugalamiza ku kyoto ku nku. Ibulayimu n'agolola omukono gwe n'addira akambe okutta omwana we. Malayika wa Mukama n'amukoowoola ng'ayima mu ggulu ng'ayogera nti Ibulayimu, Ibulayimu. N'ayogera nti nze nzuuno. N'ayogera nti tossa mukono ku mulenzi so tomukolako kubanga kankano ntegedde ng'otya Katonda kubanga tonnyimye mwana wo omwana w'omu. Ibulayimu n'ayimusa amaaso ge n'atunula era alaba ennyuma we endiga ensajja ng'ekwatiddwa mu kisaka n'amayembe gaayo. Ibulayimu n'agenda n'atwala endiga n'agiweerayo n'agiwaayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa mu kifo ky'omwana we. Tweyanza ne mukadde tweyanza. Sebadduka wano Ibulayimu ali ku kigezo ki? Kubanga twalabye eri nti omwana alina atya omu naye Katonda gwayagala. Katonda amumusabye amukole ki? Amuweeyo. Kigezo ki Ibulayimu kwali? Tulaba nti awo nga bwe tugambye nti omwana ono Katonda ye yamumuwa. Yali talina busobozi bumwekolera yengajje. Bwe yamufuna mu ngeri y'ekyewuunyo n'amwagala nnyo. Kati ekigezo kyaliko nti engeri gy'oyagalamu omwana ono nange engeri gy'onjagalamu kyekyali ekigezo Ibulayimu kye yaweebwa. Musumba ekigezo yakiyita? Yakiyita kubanga yalaga nti ayagala Katonda okusinga omwana. Omwana n'amuwaayo era Mukama taba kumuziyiza ng'aweereza malayika. Ibulayimu yali amaze okusala omwana n'okumuwaayo eri Katonda. Ekyewuunyisa kye kino kiki ekyamuwa obuvumu obwo? Ekyamuwa obuvumu Ibulayimu kwe kutunula emabega gye yava. Kuba Ibulayimu atambudde ne Katonda ebbanga naye nga talina mwana. Katonda n'amukolera enteekateeka eyasingako obulungi n'amuwa omwana kumpi gwe yafuna ng'azuukidde. Bwe tusoma mu Bebulaniya essula 11 olunyiriri olw'omwenda. Oba nsomeyo? 19. Nsomeyo? 11 olw'19 agamba. Kale kantandikire ku 17. Olw'okukkiriza Ibulayimu bwe yakemebwa n'awaayo Isaaka. Era eyaweebwa ebyasuubizibwa n'essanyu yali agenda okuwaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka. Eyagambibwa nti mu Isaaka ezzadde lyo mwe naayitirwanga. Bwe yalowooza nga Katonda ayinza okuzuukiza mu bafu era nga we yamuweerwa mu kifaananyi. Yamuweerwa mu kifaananyi kyakufa. Ibulayimu yali takyalina maanyi gazaala. Ya Isaala nga n'engeri z'okuzaala zaamukola ki? Zaamugwako dda. Naye Katonda n'amuwa omwana. Atunuulira omwana omulungi n'amusanyusa ow'okwagala. Naye n'agamba nti waliwo asinga omwana. Si mulala ye Katonda wange. Tweyanzege. Twasomyeko mu Njiri 3 nga zoogera ku kwagala. Naye bwe tugendako mu Yokaana 3:16 agamba atya? Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo. N'okuwaayo n'awaayo omwana we gwe yayagala. Yazaalibwa omu buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Lwaki ebigambo ebyo nga bwe biri mu Yokaana kubikkulirwa kukulu nnyo?
bwe tukigeraageranya n'eri gye tuvudde nga Ibulayimu akemebwa bamugamba aweeyo omwana we Sebadduka. Bwe tuva eri wa Ibulayimu nti naye yatambula ennaku 3 ng'ali mu agone yeeraliikiridde ng'atambudde mayiro ezisoba mu 5 ali mu kweraliikirira ali mu test nga bwe tugambye nga Mukama akyagenderera alina kyayagala omuyigiriza naye ng'okukimuyigiriza tajja kumutuuza wali amugamba Ibulayimu nno nze gye bujja ngenda kuwaayo omwana wange era mwagala nnyo naye sina kyakola nina omuwaayo ng'alina kimuyigiriza si lecture naye amuteeke mu mbeera eyo nti kyoyiseemu ekyo kyoyitamu nange ngenda kukiyitamu naye nga naawe bwe kikweraliikiriza nange bwe kityo bwe kikola ki bwe kinyalikiza kubanga ngenda kwawukana n'omwana wange gwe njagala omu. So nga bwe tugamba nti bwe tudda mu Yokaana 3:16 n'erangule gyekozesa omu n'eri era ekozesebwa omu nga byonna bisonga kuki ku Yesu Kristo. So awo kye tulabawo nti nga naye bwe yali eno nga yeeraliikiridde n'omwana naye nga yeeraliikiridde eno Yesu Kristo ali mu lusuku agamba Mukama kitange we kiba kisoboka ekikompe kino naye nga Mukama agamba there is no any other way kinywe. So ekyo kye tulabawo nnyabo. Yesebo mukadde cyane nga twalabye omusingi nti omusingi gw'obunabbi gwonna gusinziira ku kitabo kya Lubereberye. Kituwa amaanyi n'essuubi nti Katonda waffe takyuka bya planinze byebyo bye bigenda bitambula. Ibulayimu atambudde ennaku mmeka? 3 nga yeeraliikirira naye bwe tugenda okutunuulira ate era mu nnaku 3 omwana w'omuntu mwaweerwa obulokozi. Yesu Kristo afudde Friday abadde mu ntaana ku Sabbiiti ku Sunday n'akola ki? N'azuukira. Etegeeza enteekateeka za Katonda nambulukufu buki bulungi eri abo abafaayo okuzitwala mu maaso n'okuziyiga. Tayanzanya mukadde mwami Ssewankambo tuogedde ku Katonda ne Ibulayimu nga bawaayo buli omu omwana we gwalina atya omu naye ababiri bano abaana bano Isaaka ne Yesu abaweebwayo kiki kye bafaanaganya? Nga bwe tulabye mu Lubereberye essula ya 22 nti Ibrahim ne Isaaka bambuka ku lusozi naye nga n'omwana abuuza twambuka naye ekiweebwayo where is the lamb? Ntunulamu awo nga waliwo engeri oba oli atandise okubuusabuusa tugenda naye kiki kye tugenda okuwaayo ng'ekiweebwayo naye n'atakola n'atagaana. So tutunuulira era tulaba obuwombeefu obuli wakati w'omwana ono Isaaka weewaawo ne Yesu kubanga ne Yesu yali asobola okugamba kino kikompe kimpitiriddeko oba kambiveeko. Mu bufunze bombi bawombeefu ate waliwo trust and love for the father. Bonna baagala bakitaabwe ate babakola ki? Babassaamu ekitiibwa oba babakkiririzaamu. Tweyanzanyo ssebo nga bwe tuzze tuyiga nti emisingi gyonna egy'obunnabbi gisimbulibwa mu kitabo kyaki kya Lubereberye. Twagala tulabe obumu ku bubonero obukozesebwa eno mu bunnabbi. Endiga ke kamu ku babonero akoogerwako ennyo. Lubereberye ono waatandikira okwogera ku ndiga ayogera ku ki? Kade essebo onzikirize essebo mbuuza kabuuzo. Ibulayimu n'okwagala kwayagala omwana we n'okumuwaayo kwakkiriza okumuwaayo kabonero akalaga Katonda alina omwana nga kiboneka bwe yagambye omwana w'omu gwayagala naye akkiriza okukola ki? Okumuwaayo. Ibulayimu ali tested. Yes. Tuyinza okumala googera ng'abantu ne Katonda yali tested. He was. Yuwa. Era test yagiyita. Era yali tested ku ki? What was the essence of his test? Nyabo. Nti Ibulayimu ne Katonda bonna balina test. Naye ekyenjawulo ku Ibulayimu nti Katonda amutuma ye yamuwa omwana.
mu bukadde nga mukadde watusomedde nti kyenkana baazuukiza bafu akyayinza omuwa omuki omulala naye ate bwe gutuuka ku Katonda bagamba Mariyamu nti omwana oyo oli mutuuma Emmanuel kitegeeza nti Katonda ali naffe. Katonda yennyini yazze okufa ku lw'omuntu. Iyo mulala yongerako. Nzike nyongerako era ku nsonga eyo nti test ya Katonda ekigifuula enzibu nti ye teyalina replacement. Eya Ibrahimu omwana teyafa endiga ye yafa. So eya Katonda teyalina replacement, omwana yalina okufa. So netulaba nti Katonda yali mu pain ey'amaanyi. Nenga bwe tugambye nti bino byonna Ibrahimu babimuyisaamu nga Katonda agenderedde alina kyayagala omuyigiriza naye nga tasobola kimuyigiriza ng'akyogedde bwogezi. Era tukakasa tutya bwe tusoma Yokaana 8:5 nti Ibrahimu yalaba olunaku lwange n'asanyuka. Ibrahimu wamala oyita test Katonda n'amubikkulira byonna ebigenda okukola ki okubeerawo n'abyagala n'asanyuka. Era bwe tukakasiza nti yabitegeera bulungi omwana bw'ataafa teyateekawo ekifo nti tukituume Isaaka awonye. Yagamba tukituume the Lord will provide. Nti nga akisonza ku nteekateeka y'obulokozi nti the Lord will provide a way for salvation. Test endala Katonda gye yayitamu omwana we nga ali mu lusuku Getsemane atuuka mu kiseera ekizibu we yayogerera nti oba kiyinzika ekikompe kikole ki kinveeko. Katonda nga ali mu ggulu ng'atunuulira nti essuubi ly'omwana we anyigiriziddwa ekyenkanidde awo nga waliwo okwawukana okuyinza okubeerawo okw'emirembe n'emirembe kubanga yali naye okuva emirembe ate n'emirembe kakati wuuno amuwaddeyo. Ndaba nga Katonda anyigirizibwa awulira ekizibu n'okusinga Ibrahimu kye yakola ki kyeyawulira ku lw'omwana we. Naye eky'omukisa omulungi nti test eyo Katonda n'agiyita. Jumuzika bwendi nange yongerako kubisa lweweezo. Ibrahimu oyagala nnyo omwana wo. Ngeri gyeyagala omwana wo gyeyagala nange. Ibrahimu naddamu nti sebo nkwagala nnyo n'okusinga omwana. Katonda ku kyonoka kyaleese tumala gajingirira ne tubipaatikawo naye nga osanga kyandibaddeyo ddala. Mukama Katonda olina omwana wo omuyeka gw'oyagala omwagala nnyo okusinga ensi okusinga kakembo tenjagala okweteeka waawo. Omwagala nnyo okusinga omwana wo gwe bali naye emirembe n'emirembe gwe wakola nteekateeka eno yonna naye atuuse okwagala okugivaamu. Omwagala nnyo Katonda yakiddamu atya nti ayagala nnyo kakembo ekitonda obutonzi okumusinza omwana we gwe bali naye emirembe n'emirembe. 16 kuba Katonda we yagala okwagala okutukutegeera nga abantu tetusobola kutegeera. Kati tweyongereyo n'akabonero ak'endiga. Kadde twanikogera tuddiramu mu 22 tusome olw'omusanvu n'olw'omunaana. Lubereberye olw'omusanvu n'olw'omunaana lwagambye Isaaka n'agamba Ibrahimu kitaawe nti kitange n'ayogera nti nze nzuuno mwana wange. N'ayogera nti taba omuliro n'enku biibino neeguliwa omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa. Ibrahimu n'ayogera nti Katonda aneefunira omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa mwana wange. Kale ne bagenda bombi. Awo we tusooka okuwulira ku ndiga mu kitabo kya Lubereberye nga Isaaka abuuza taata we nti omwana gw'endiga gukola ki guliwa. Naye ate bwe tugendako mu Lubereberye era nnyo olwokuna nti Aberi n'akwata emu ku nsolo ensava mu kisibo kye n'awaayo ekiki ekyokebwa. Ne mu Lubereberye 3:21
nti bano bwe baamala okulya ku kibala ne beekweka nga bali bwereere ne wabaawo ensolo ettibwa ne baweebwa eddiba okukola okwambala. Naye wano we wasookerwa okwogerwa endiga. Naye nga tuwulira endiga eno n'engeri taata wa Isaaka gy'amuddamu nti Mukama aneeroboza. Brian, oyinza kwogera ki ku nziramu y'omuzadde ono ng'omwana ono bazze batambula mu kasirise alabika alina ebibuuzo munda mu ye naye afunye obuvumu afulumiza ekimu ku byo. Taata n'amuddamu nti Mukama aneeroboza. Ansa ya taata ono oyinza giwako comment ki? Mu kuddamu kwa taata eri omwana ono nga bwe tulabye nti baalina omuliro, baalina enku naye ate nga ekiweebwayo tekiriiyo. Ibrahimu ng'addamu omwana yamugamba nti Katonda aneewaayo, anabeera that replacement, anabeera ekyo ekiweebwayo kye tugenda okutwalayo. Weewaawo tugenze tetulina naye yagenda kweroboza. Amakulu gaakyo nti ye yagenda okumaliriza ensonga y'okuwaayo ekiweebwayo kino kyonna. Sebadduka olina kyongera katono. Ibrahimu ono amanyi solution nti Katonda olaba asoose n'ekigambo God, nti God will provide himself as a lamb. Nti akyogera ayinza okuba n'okukitegeera takitegeera bulungi naye nga yali ayogera bunabbi nti Katonda yagenda okubeera endiga. Isaaka alina endiga eri physical gy'alowooza noono oba gy'alowooza Ibrahimu, naye nga kye baali boogera bunabbi kubanga ne ku lusozi kwe baali Mountain Moriah ne Golgotha kweki kwali. So Katonda ekintu kino ng'abagambye bagendayo nga bali mu kwogera bunabbi, kutuukiriza bunabbi naye nga tebamanyi kye boogera kyekyo. Naye bw'agamba the Lord will provide himself as a lamb, Katonda yennyini yendiga egenda okukola okuweebwayo. Tweyanzege nti ekitegeeza Ibrahimu ono mu lugendo lwe ne Katonda enkolagana yajja ekula kuba gye tutandikira okumusomako naye yatagalako. Naye atuuse wano nga Katonda bw'amusaba omwana tamagamaga, amutwala butereevu nga bwe bamukoze nga bwe bamusabye. Naye nga bwe tugambye nti okubikkulirwa gy'emitwe emikulu, twagala tulabe okuva ayogera ki ku ndiga. Mu bufunze Dennis tufunzize ebyawandiikibwa ebiri mu Kuva 12:3 paka 13. Okufuna context nti abaana ba Isirayiri bano baali bamaze emyaka egisoba mu 4 e Misiri. Kati wano bali mu preparation Mukama abagambye mukola ki? Mugenda. Endiga eno eyali obalina okugifumba. Katonda yali abagambye endiga okujoocha. Bwokya endiga eno teyalina kumenyebwa yadde magumba, balina okubeera nayo kewaka babondinge. Endiga eno yalina okubanga nkulu eri machuwa. So ebyo byonna nga bwe babibagamba, then omusaayi baguteeke ku mifubeeto gy'enzigi, byonna byalina significance ey'endiga Yesu Kristo yennyini agenda okujja. Naye nga bwe tugambye nti bw'oba wagisomyeko mu lubereberye, bw'aba nga balina background mu lubereberye ey'endiga eno, baabikola ne batandika okumyuzuulamu nga bagenda balinga ababitegeera nti endiga eno erina kyesongako. Bwe gye beeyongera n'omuwandiisi omulala wanawandiika ku ndiga, olw'okubanga alina background ya Kuva wano we tusoma, amyozula n'agamba kirabika kati wano endiga gye boogerako batandika okwogera ku Kristo. So ye endiga kye yabagamba okukola. Tweyanza nnyo mwami Kiwanuka. Dennis atugambye nti mu nnyiriri ezo babagamba nti endiga eno we bagitta omusaayi bagusiige ku mufubeeto. Baani abaasiigangako era kyekyabaawo okigattaganye ne Yokaana 3:16? Nakyo kyayitibwa kuyitako. Esebo. Nti Katonda bwe yali agenda kuzikiriza Abamisiri abaali bagaanidde Falaawo ng'agaanidde abaana ba Isirayiri, n'abagamba nti kaakati mwambale mutte endiga mugyokye mugirye nga mumanyi nti nno mugenda kukola ki? Kutambula. Naye endiga eno ereeta bulokozi, eyimirira mu kifo ky'omulokozi
era omusaayi guno guyimirirawo mu kifo kya Mukama waffe okuwonya Abayisirayiri abaali bagaaniddwa era abaali mu Misiri naye bo ne batazikirizibwa olw'omusaayi songa Abamisiri ababereberi bonna baali bakubiddwa olw'obutakkiriza musaayi gwa Yesu Kristo. Tatakudde bulungi Brian baani abaawona era okugerageranya ku lunyiriro olugambye olwa 3:16 na buli amukkiriza abeere n'obulamu obutaggwaawo ne wano okusiga kw'omusaayi okw'ebifu bitu buli muntu yenna eyakkiriza okukola ekyo kabe nti si Muyisirayiri oba mu Misiri n'akikola oba n'addukira mu nnyumba eno gye baakikoze kwe baasiize naye yalokolebwa abaana be oba omwana we teyafa. Weewaawo twagala twongere okulaba era endiga Yokaana 1:29 paka 3:6 naye ayongera ku ndiga twagitandikidde mu lubereberye naye twagala tulabe engeri gy'ajogerako alina ekibuuzo kyaddamu kibuuzo ki era endiga eno amakulu gaayo ki kadde kiwanuka Yokaana 1:29 paka 3:6 Olunaku olwokubiri n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali n'agamba nti laba omwana gw'endiga ogwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Mukadde paka 3:6 laba omwana gw'endiga ajjawo ebibi by'ensi oyo gwe nagamba nti ajja ennyuma wange ejjayo omuntu ansinga kubanga ye yali ow'olubereberye ku nze nange saamumanya naye ayolesebwe Isirayiri kyenava njija ngambatiza n'amazzi. Yokaana n'ategeeza ng'agamba nti nalaba omwoyo ng'ava mu ggulu ng'ejjiba n'abeera ku ye. Nange saamumanya naye yantuma okubatiza n'amazzi eyaŋŋamba nti gw'oliraba omwoyo ng'akka n'abeera ku ye oyo yabatiza n'omwoyo omutukuvu. Nange nendaba nentegeeza nti oyo ye mwana wa Katonda. Olunaku olwaddirira nate Yokaana yali ayimiridde n'abo ku bayigirizwa be babiri n'atunuulira Yesu ng'atambula n'agamba nti laba omwana gw'endiga ogwa Katonda. Abayigirizwa abo ababiri ne bawulira nayogera ne bamugobera. Tweyanza nnyo mukadde tweyanzege Brian Yokaana bw'agamba nti laba omwana gw'endiga kibuuzo ki kyayanukula kye twalabye eri mu lubereberye anti nga bwe twayogedde mu lubereberye nti ye okuddamu kwa Ibulayimu ng'agamba nti Mukama ajja kwewaayo ng'essaddaaka wano twongera okutegeera endiga eno gy'ajja okuwaayo yeeriwa era Yesu Kristo waba atuuka eri Yokaana kwe kwogera nti laba omwana gw'endiga ajjawo ebibi by'ensi. Abadde mu kibuuzo kya Isaaka omwana gw'endiga guliwa enkuzi zino n'omuliro gugu naye omwana gw'endiga guli ludda. Yokaana n'amuddamu nti laba omwana gw'endiga ng'ani gwasongako. Mu bufunze endiga y'omu lubereberye yali esongera ddala ku Mukama waffe Yesu Kristo. Tweyanza mukadde Sebadduka takomye kulaba omwana gw'endiga naye ayongeddeko n'omugaso gw'omwana gw'endiga guno gwe guliwa okugjawo ebibi by'ensi. Obunnabbi tubutegeera bulungi nga bumaze okukola essebo. Mbeera mu Misiri oba mu Isirayiri newankubadde pulaani ey'obulokozi sigina mu bujjuvu naye okuva ku olwo nandiyize nti omusaayi gw'endiga eno gulimu ekintu teguli ordinary gulimu ekyenjawulo tugusiga ku mifuuba eto tuwona naganga n'Abamisiri nabo ne bagifuna batandika okuasosietinga enteekereka y'obulokozi. Bwe tweyongerayo ne ku bikkulirwa alina w'atandikira okwogera ku ndiga mu ssuula ey'okutaano
naye nga endiga eno gye tutegedde obulungi nti ye Yesu Kristo ng'amwogerako mu kitundu kino ng'ali mu bifo ebyawa eby'omu ggulu nga n'amakulu ge yeyo yendiga eyattibwa ku lw'abalala era nga yekka ye yayinza okubikula ekitabo nti mu nsi muno mwe tutambulira tubonyezebwa ekigambo kufa naye ekigambo kya Katonda Bayibuli kitulambulira bulungi nti enteekateeka y'omuntu eri Katonda temwalimu kuki kufa kubanga bwe tusomako mu Sula esooka olunyiriri lwa 27 yamutonda mu kifaananyi kye Katonda teyandyagadde ekifaananyi kye kikole kife mu lwa 28 n'abagamba nti muzaale mwale baali tebasobola kwala nga bafu ate mu lwa 31 nti nga byonna biki birungi naye ekibuuzo kiri nti kufa ajja atya mukadde tusomereko Lubereberye 2:15 paka 17 15 yagambye Mukama n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Adeni alulimenga alukuumenga Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muti ogw'omu lusuku onoolyangako nga bw'onooyagalanga naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako kubanga olunaku lw'oligulyako tolema kufa. Brian, kufa ajja atya? Nga Mukama kufa atuuka nga etteeka lino Mukama lyataddewo eri abantu be lijeemeddwa ate nerimenyebwa. Bujeemu aleeta okufa. Musumba bazadde baffe abo nga bamaze okujeema baalozaako ku kufa ono era yabayisa atya? Saaliyo okumanya naye bateeka okuba nga bayisibwa bubi neddala ogwasooka ensolo eyasalibwa okubagirako amaliba bambale namba 2 bafiirwa abaana 2 omulundi gumu Aberi n'afiira ddala oli n'abula kyali kya bulumi nnyo okumanya nti ffe bakanaaluzaala obulamu bwa Adamu ne Eva buteeka okuba nga ne mukazi we baabumala nga bali mu kwejjusa n'okunenyagana. It was terrible naye eky'omukisa mulungi nti mu mbeera efaanana bw'etyo nga Mukama tannayabukana nabo n'abawa ekisuubizo nti mugenda kuzaala omwana omulala naye omwana oyo alimetenta omutwe gw'omusota n'omusota guno mbuja ekisinziiro n'abawa essuubi y'obulokozi essuubi twasembezaayo muleesoni. Sebadduka mu bufunze twagala otubuulire akamu ku kabonero akoogerwako mu bunnabbi gwe musota. Omusota guno gulina kitundu ki ku kuleeta okufa n'ekirala essuubi lyaffe liriwa nga kufa amaamidde ensi bw'atyo. Omusota guno gwalimbalimba kaawa n'alya ku kibala n'ajeemera Katonda. Jukira tugulaba nnyo mu bunnabbi naye wano tulaba nti ogusota guno newe tuddayo mu kubikulirwa nti ogusota guno ye Setaani eyalimbalimba kaawa naye nga dde buli bwe gutyo okufa kuno tutera nnyo gamba death is part of life naye walesoni yatugambye death is the opposite of life. Katonda teyatutonderwa kufa naye amawulire amalungi twagasaze mu kubikulirwa Essulemu onyoro 18 ndoza tujja kusoma olwo omwami Sewoma atukkirize tusabe. Kubikulira Essulemu onyoro 18 agamba nti era omulamu era nali nfudde era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe era nina ebisumuze by'okufa n'ebyemagombe. Tweyanza mwami Sewankamba twereyo okusaba. Oli mulungi nnyo Katonda kitaffe gwe atusobozesa ffe okubaako ne bye tuyiga ebikwata ku nteekateeka yo ey'obulokozi bwaffe. Tuyambe tukusabayo Katonda omwoyo omutukuvu ayongere okutulungamya n'okutuyigirizanga bulijjo era naffe nga tuli mu makanisa gaffe eyo tukatwongera okuyiga n'okwongera okukusembereranga bulijjo kwe kusaba kwaffe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.